osobola okumpita Kali Lugambo Pro Max. Munansonyiwa omumwa guno gujja kunkubya naye sigenda kusirika nga nina kyendabe because ne bwengezaako ne ngamba nti simple mmaliriza nkutte kamera nenkola video kati nyamba otambuze video no bankuba kibooko zange nga mutuufu ekinkubya omuntu akirabye at least video eno njagala ebeereko views 10,000 mu nnaku 2 awo nja mmanya bankubye naye nga nina kyenkozera eggwanga. Bassebo ne bannyabo, Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lwa Owunyidolo okuwummula yalonze another Chief Justice. Naye abantu ababadde mu nsonda oba mu kolido eby'amateeka bavuddeyo ne bakuba ebituli mu musajja Museveni gwe yalonze. Remember, eggwanga liyina bodies 3, liyina judiciary, executive ne legislature. Judiciary ekulemberwa Chief Justice, executive ekulemberwa President, legislature ekulemberwa Speaker. Kati balonze akulembera judiciary. Njagala owulirize ebituli bye bamukubyemu otambuze video eno. Bankuba ekibooko naye ng'etambudde. Zeija Flavian banaye Flavia kasajja si mukazi. Abamu muuliramu Flavia mulowooza era waboda agambye nti Museveni alonze omukazi, talonze mukazi, alonze musajja. Naye abantu beeyo mu West eyo gyava ne Museveni gyava. Batuuma amannya kati boku Flavia bagatako N. Kati bagatako N olwa bakoze musajja. Kati awalowooza nti Flavia mukazi mukagudde, alonze musajja. Naye kasajja kano ze kaita genetically modified. Manyi n'emmere ebikolerere bagatagatta ebintu tubitishu ne bafunamu emmere. Kasooli naye nga tategeerekeka. Takaga siye mulamuzi gw'ogamba baloya gw'ogamba nti abaddewo wano ng'ali mu makooti awuza emisango kakati najja ng'ayambuka. Yajja practice yasooka n'alema okukola practice ebyokuwuza emisango ne bimulema. N'aliko osomesa amateeka. N'asomesa ku mobs business. N'asomesaako ne ku UCU. Ne bamubalya layini ey'obwajjaaji. Wagiteekamu kasente kinze naawe. Mu 2018 ndowooza. Muna musanvu awo n'afuuka jjaaji. Ne bamuweereza embalala. Naye bwe yaliyo era nga yeefuukuta bwefulukusa abeera awo tasala misango yeebuzaabuza. Era nakati bw'omulaba omusanga ali awo ne atambula watunulaluza nti ali bize. Kumbe alina kyakola ki? Bwe yavaawo ne bamubalira ddiiru y'okufuuka principal judge. Ate bagambe yakiteekamu amaanyi mu yatunula n'ebibye. Navuganya n'abalamuzi abakulu mwalimu Gidudu, mwalimu Badonyo baali baludde mu system. Bagenda okumaliriza nga bagamba nti Zeija afuze principal judge. Yali akamala emyaka nga 3 mu bulamuzi. Najja nasanga abasajja abakulu nasooka n'abayisangamu amaaso n'abajoga kati ng'ateeka omusajja omukulu ku station n'amwa omulenzi omuto nti yamukulira. Abikoze bingi kati ne ku family division olaba kati waliwo Kayitiri Mambu yakulirawo naye nga loba amutonya ate bali senior. N'abikola Banyanza abo n'abikola abantu bangi. Kati nze nenga naye kana akasajja kavuddewa. Kye kasooka okukola kasanga yero kamba mwine akyusiza abalamuzi omwali ne Sekala nga Mutembaala Zeija gye yali avudde. Sebo Zeija n'agamba nti Sekala mukwano gwange nnyo tajja genda Mbaala alina kumbeera Kampala. Namukomyawo. Sekana gwe twali tuwonye mu musawo guli ogwa byabakama nti yawonebwa mu bukyamu. Nadda. N'akomawo n'addamu n'atubba n'atufera nga bwe yali yakoma. Akasajja ako Sekana yali ankolako effujjo. Niye kawandikire ebbaluwa nga mekaka Sekana amanipulate ze court record. Sekana akoze kino. Sekana akoze kiri. Akakasajja tekalina kikanyega kuba Sekana mufere munne waako ne batu ne banfera paka banfala mukomera. Nembera mukomera ne kagamba biki kagaana. Bandi mukomera Sekana nakwata ebbaluwa nakwata emisawo gya bajiri 5 mu mwendo bankaaga. Jona naje kunganya bwati. N'agamba Zeija abalamuzi ba civil division baganya okuli emisawo gya Malima Mabirizi. Njikuweereza funa mulamuzi ajwa n'amugamba sina ziba Malima Mabirizi mulamuzi muteekwa ojiwulira. Hakati nabo ne bazaayo ne baziteekawo ne bagana ojiwulira. Namugamba gwe twagambye waganya okola ki? Okuwulira.
nakatejuuliranga emisango egyo giri mu nkaaga mulimu ogw'okubalyo lyerubowa mulimu ebintu bingi bibaze bakola bimenya amateeka awo byonna byonna biri awo byonna byonna Sekana yakaana okubiwulira Lezejja n'amugamba tobiwulira lekayo n'abeeraawo ne kabeerawo mu kubeerawo n'andika obufere bw'obulamuzi awo akaanira fayiro yasooka kusika ya gundi ya Hamu Badonyo bwe yagisala n'agisika n'agiyita wali n'agigabamu ka interim ogigabamu ka interim n'ayomba najo n'agamba Hamu abadde ampenguzi kati yo n'egenda n'agisikamu ye nga polisi wajja yakana uli omusawo naye nga asikabibwa asika n'Africa ali amukwata ekinyusi ng'akola ki ng'agenda n'asika fayiro y'abakristaayo b'Eruweero waliwo abalowezi bali balonze ku kazimba ng'amulwana n'agisala mu ngeri gye sirabanga kkooti yonna bw'esala mu nsi yonna n'agamba nti kkooti terina buyinza buyingira mu nkaayana za ddiini oli bw'aba agamba nti banzigyeko babishobo bampa tasobola kuwaaba ekiboozi ekyo ne kimukolera nnyo ku mubajje bamala okumufunza ejjinja ne bagamba nti aliwo mu bukyamu olukiiko lutuule Zeyija n'ayita fayiro ya mubajje n'agireeta e Kampala n'agikuliza paka mubajje kati ali luddawa era bwe yamaliriza yagenda okudira wannamanya nti ensonga z'obusiraamu kkooti eyinza kuzingira munete kkooti yawe tawulira nsonga abantu nga bakanatenga ensonga ya public Zeyija bye byasala n'amala n'afuna bisango bijja bikoze mu fujjaawo omusawo gwe yasalako ogumu ogwali kutegeereka nga ali ku high court kwa taata wange Mohani Musikiwanuka muganda wange Jordan bwe yali atunka ne bali atonoka ng'ababba okwentuguwangula n'ovalinga ne Sekana bwaze ku court of appeal Zeyija nze namulako olumu ng'avudde mu court siraba nkonsalayo n'emu ng'ali ku court of appeal awo abadde agera kuwezaawo omwaka naye kuba kwefulukuta kugenda ku mikolo tambula bwati bwagiragira weefuula mbu ali bize naye nga tebiriiyo so mufunye omusajja omuyaaye mufunye omusajja omubi ennyo agenda kujja omulwadde wa judiciary w'abadde ku kitanda amutwale mu ntaana amu ku ffe twagala kibeere bwe kityo kuba nagamba Ssemakadde olumu ne mugamba nze Ssemakadde nkooye abalamuzi judiciary okwebuzaabuzanga abafuka banaaba kisaawa tutegeere banaabo babafuka so bino natuze tukola ebisinga twagala kubalaga nti bana abasajja bafuka tebanaaba bafulumya musulo simazige bakola ki so nze ekimu ku byenkooye abantu kokulooza nti waliwo kkooti ezikola so abalamuzi bano tunagenda tubambula tubajjako amakooti gaabwe bajja kutegeera nti abantu bajja tegeera nti kkooti tezikola ki Zeyija agenda tuyamba okukola ekyo kuba Zeyija na information nyingi yenkakasizza ng'akubira abalamuzi grade 1 magistrate kasoma sawo kabyo gwabafuzi namugamba otomuwa bail oyo ne wakubadde kikoze kimukikola bwe muti kati oyo gubawadde kati era nga unyidiro bawadde abikola so Zeyija agenda kubira omulamuzi okukyalo kyo nga mukayanira ettaka yezera kubanga alina gwamanyo banga Museveni amugamba nti tulina interest Zeyija ye omuntu omulamuzi age anaalonda ng'ensi yonna emulaba yalonze mukana akalulu ku mubusi kakati omuntu agenda okulamula akalulu aye naawe olonda otya so talina nsonyi wa regime abulako kugenda kuba bipande bya yero akampeininge kika akasajja ke baleese kadde mu kifo ky'obunyiddolo ngale bwe nabaga ffe nze Museveni simulanga president kuba twamu mu buyinza so Zeyija ffe tukumanyira nze nagana okwekogonaizinga ne mu court of appeal kuba nateeka emisawo gya mu East African Court ne kooti ye Kabale ng'ambo ono omusajja alidde ensowole alonda mu ngeri emenya maki mateeka Zeyija tukumanyi mu balooya tumanyi bawoza misango kyo wali oli luddawa bwavudde buvyeyo n'ogwa era nga bwozoogwa akati ogamba oli ku Supreme Court ne ku appeal tumanyi na court of appeal bwe zikola ne ku appeal omaze obumaze ekwe eyo si nsonga y'amaanyi naye singa tobadde musajja wa regime tobadde musajja ebintu byongo bikola mu ngeri ya kigundi inze Zeyija tanziranga mu baluwa nejo bamine yanziranga mu nabodo yanzizeemu nawandika Zeyija emirundi gyonna ne mwagala mu Justice Commission talina baluwa yange gye yaddamu Zeyija mukwano njo gwa muhoozi munne nnyo kalina Lugaba era olumu yamutaasaawo ku musango gwali gugenda okusalwa nina omusango Eruweero mu kkooti y'Eruweero muhoozi oyo bamupromotinga kuba jeno nali mu kkomera mugende menya amateeka Museveni yagamba
nkujja kubala Commander Land Forces nkufudde General Bela advisor wange nimpaba nengamba nti bajeno ba Uganda mu mateeka ga Uganda babakuza bwe batyo walina obbaawo process etambula bemala okutambula bali ne bali commending aba board promotions commissions board ne bali commending wina kwa trainings alina okukola wamala okuzikola n'afuuka ki General omusawo ne tukandi anaagulira kwa lugina ku nsala nga tugenda kukola nsala zija n'awandiika fayo n'agiita nejje uwe awo yafiira so je emirimu gye gabira itajireze ruwa eno n'agikola ki n'agitta so bulora bazeja laba muhozi kaniro gaba gola bazeja atambula banya muhozi kaniro gaba yatambula ne ba Museveni batambula okitegera so mabalowooza mbalo kyagenda okola ekyamaanyi simanyi dro balese dokita agenda kukola bufere era zze bamulese ku speed yawo ngawe nababide mu ngere menya amateeka kujja kucyankalanya alulinge byekiyaye nga batunula bwati wansi bwe yebuzaabuza talina kyagenda kwa nefe zeja nze byote bindi ali amuze naganze sibali organizinga kyonna kyo ate mukyankola kimwansi bakati mpozi munzite nimwe ate mnakubuza n'okufansa okufa kubere na kuyange ne rumya nebizu byange nabingi so fete bitu yagwo manyi mukole ebyamu mukole fraud wa naye mumanye nama wala msubu bavu na international court na wala okusala ekifere because judicial fraud yemuku methods ensize suppressing yamu abantu kati agenda kujagambe di amaje matufu nyobera mukalulu nokuba abantu emiggo abantu bona fali bafa 5 bafa bameka exercise mukalulu yoyo zeija mwera bana kusona sende ku nekibuzo ngondi government eri waguru wa mateeka oba nedda kiri waguru wa mateeka nezeija ye ayise teeka nga principal judge di government yasoka nagamba abalamuzi mulekera okusinza government emisango haina makulu nabagamba government minaji kuba sente nyingi n'amaana abagamba wachi bayita mandamus government bwe lwa kusasula owaba n'ogamba government mu comparing ekoleki nsasule n'agamba mulekera oziisa government ejja kusasula nga eyagadde ye ina list yayo eva mu layini boboji baje emyaka 2 etuuka nekola ki nekusasula n'amaana agamba nti government tebakwata sente zayo ku account lwaki kwata sente za government nga zigenda kukola zigenda zimba malwaliro lwaki zikwatira ku account waliwo order badde lanchirabide omulamuzi wa commercial court yagaba nimukwata sente za URA zija n'abandi ku omulamuzi oyo register na mugamba yo order gisazeemu bali abala ne bagenda wa high court mu biru n'agamba kimenya mateeka ogamba nti judge nti court principal judge talina buyinza bulagirani registrar era n'adonyo naye yali yakiragira ddala principal judge talina buyinza bulagira registrar mu biru nekimuluma nnyo era mu biru n'amuteeka emukono so yezeija mu mbeera ze amanyi Museveni talina kusingibwa musikwinsi musango okumusinga agusinza afune milioni 3 oba 4 oba 5 nazo bwazifuna balizimu government belikola ki bweyagala government bagikola ko ganishi government bagiyisa bubi yoyo kati gwe mufunye yalinga state atone era bagero ogenda mu maaso ge nesimanyo bandigenda mu maaso ge saagala naye bagero ogenda mu maaso ge mujja kiwulira muri gamba biri yatugamba bomula kusobola video muri bulaba temulabira kusona sere ku songa za tazama ogenda mu maaso ku 7 ziremu abana ku 203 musangana musambiri mukaga 3 zo mwana mukaga